kulikayo nnyo mu kuwummulamu essaawa yaffe esooka bwete bwetambudde twolekedde ey'okubiri program the Springboard nze munnasingo Mary Namirimo twegattiddwako omukulu okuva mu kitongole ki Justice Centers Uganda. Tugenda kuba twogera ku nsonga ya bufumbo. Omukyala Annette Nancha agenda kuba akulamusaako ate atubuulire ntanda ki gy'atwetikidde olunaku olwaleero. Mukyala Nancha tusanyusa okulaba. Kale nnyabo. Nange nsanyusa okusanga nnyabo. Nange nsanyukidde ddala okulaba olw'ensonga gye nkugambyeko nga nagenda ku mpewo. Lamusa ku batulaba. Abatulaba mwenna mbalamusizzaako era nembebaza emirimu gye mukola. Mukama bawadde ebirungi mumwebaze ate abafuniddemu ebizibu nammwe temunyiiga kumukyawa. Mwera mwongere okumwekwasa kubanga yennyini buli kimu. Tagera kibi. Ya manya nze Nancha Annette nga ndi munnamateeka okuva mu Justice Centers Uganda Mengo era nga nze agikulira branch y'e Mengo. Justice Centers Uganda project yateekebwawo gavumenti okuyamba omuntu wa wansi oba oyo atasobola kufuna balooya bano ab'okusasulira okulaba nti afuna obuyambi obw'enjawulo mu by'amateeka nga talina yadde 11 kyakoze eki kyasasudde nyabo. Bantu bangi abasula enjala naye ate ng'oluusi ayinza okukeera nga bamugoba ku kibanja kye nga talina waatandikira kufuna buyambi bwa looya kubanga onaatuuka mu ofiisi ya looya agenda mugamba instruction fees leeta yakakadde kamu oba ekitone nnyo leeta y'Emitwalo 5 naye ng'omuntu talina nawagenda kujja kyamisana naye ate ng'oluusi ekibanja ddala kikye so bannamateeka weetuli ab'obwereere era tuyambye abantu bangi okulaba nti nno bafuna obwenkanya mu by'amateeka ku bwereere nga teyali yadde 11 kye bakoze eki kye basasudde. Tusangibwa e Mengo ku kooti ku mwaliiro ogwokubiri ogusembayo abamu gye bamanyiiga Mwanga tu kooti. Tusangibwa naye nga tulina ne branches nnyingi okwetooloola mu ggwanga era nga buli woogenda mu district eyo ogenda mu kooti mu kitundu ekyo otusanga okugeza kooti y'e Masaka weetuli, Ejjinja weetuli, Mukono, Mbale, Tororo, Kyegeegwa, Yumbe, Bondi Bujjo kwega twetoolodde naye ng'ate tetusobola kubula kuba olugenda mu kitundu ekyo n'obuza ku kooti otuuka kooti n'obuza ofiisi ya Justice Centers Uganda gye njagala okulaba mu Jindage bajja gikulaga tojja kubula. Abantu babadde babettanidde oba tebanaba bategeera? Abantu batwettanidde nnyo kubanga ekitongole kimaze emyaka 10 n'okusoba. Just tugenda tu expandinga branches ne zigenda nzeeyongera obungi abatuteekamu ssente okusinga biyite bitongole bya bazungu naye nga ne gavumenti ya Uganda naye tukwasizaako okugeza buli bwe tusangibwa ku kooti gavumenti ya Uganda yebeera evunaanyizibwa byonna nga rent bw'obimanyi ebigenderako mazzi so etuplacinga ku kooti ez'enjawulo okulaba nti nno omuntu ayanguyirwa okusanga abanaamuyamba. Kale tusanyusa okulaba olunaku olwaleero nsuubira mulundi gwo gwe gusoose okujja wano ku KTV. Mulundi gwange ogusoose twagala okwaniriza era tusuubira nti tugenda kukolagana naawe n'ekitongole okutwaliza awamu olwaleero ntandikwa. Tugenda kwogera ku nsonga ya bufumbo olunaku olwaleero era ndowooza tutandikirawo mukyala Nancha. Obufumbo kyeki? Kakati nga tulina mpozi kutandika mulamwa ogwandeese olwaleero ogw'obufumbo mu by'amateeka si bufumbo bwa senga nekojja naye ojja tuyisaayo. Okusookera ddala nange ndi mufumbo era nga obufumbo bwange mmazeemu emyaka 12 amuyizo gange z'okutusomesa ku bufumbo. Atalina kye yalabye. Nina abaana 3 era nga omukulu ali mu P6 so waliwo eyeemulugunya ku myaka gye wakamala mu bufumbo nti nga oyogedde mingi olinga eyakamala yeesa tukwetaana. Yegye mituufu ate nga n'emisomo nagisoma n'egimaliriza n'eryoka n'emyaka oyina era mingiko just kwerabirira bulungi obufumo ne butakunyiga n'obukkiriza nti wabuyingira obwagala. Naye nga Justice Centers Uganda ng'oggyeko okuba nti tuli mu offices mu bitundu ebyenjawulo tukola ebintu ebyenjawulo okugeza tutabaganya abantu abafunye obutakkaanya. Emirundi egisinga abakyala be basinga okutwettanira naye nga n'abaami tukola ki tubakolako abaana abalenzi n'abawala nabo tubakolako naye olw'okuba abakyala ndowooza be batera okwekubira enduulu oba be batalina bulungi ssente be batera okutwettanira mu nsonga ez'enjawulo naddala. Abaami ebiseera ebisinga balowooza nti ebimu babyemalira. Oluusi babyemalira naye nga nabo bajja
nabo bangi naye nga bakyalo mirundi egisinga be basinga naddala mu nsonga zino ez'ebyamaka be basinga okutwettanira oba be basinga okunyigirizibwa. Naye ate nga bwe mujja mu kitongole kyaffe tetutera nnyo okwagala kupapatwala nsonga zino mu kkooti si nti nno lwakuba tutyayo naye tumanyi okutabagana kwe kusinga naddala mu nsonga ez'amaka. Oyinza osanga omwana n'abaana baloopa abazadde baabwe, oyinza osanga omukyalo oba omwami azze okuloopa omwagalwa we lwakuba bafunyemu obutekkaanya obw'enjawulo. Poliisi zibatuweereza enkya n'eggulu, abeekubye abaakoze batya tubayambeko ne tutandikiraawo. So ensonga ekitongole kyo nga kyo nkimazeemu emyaka 10. Oleka ng'eyakafuluma essomero kiki ennyo ensonga zikwasaganyizza mu makooti emyaka era 10 kati guno ngenda mu 11. Experience weeri naye nga tutabaganya abantu kubanga biri cheap tebigenda mu nnyo ssente nga bya makooti tebitwala budde ate ensonga zigezaako okuba nti tezasanguzibwa nnyo mu bantu abangi abaali badde mu kkooti balaba abantu abangi abeera mu kkooti naye oluusi ebintu ebimu nga byakyama so ne tubanga ensonga lwaki twettanira nnyo okutabagana naye nga ne mu kkooti tutuukayo singa muba mulemeddwa okutuuka ku nzikiriziganya ne tubawolereza ku bwereere. Obufumbo kyeki? Obufumbo mu mateeka obufumbo tutunuulira omwami n'omukyala kyekikulembera. E Uganda bwe bufumbo bumanyikiddwa mu mateeka g'e Uganda. Era abo abaagalanye ne basalawo bayingire mu ekyo institution ey'okukwataganya omukwano ng'omwami n'omukyala. Naye nga obufumbo mu Uganda tulina bwa mirundi 5 bwe ngenda okutunuulira. Ali eyatuwuliriza abamu bamanyi nti nno omuntu bw'ayanjula aba takoze eki tayingidde bufumbo. Kyovola waluusi abamu aba tagenze mu kyaki agamba tali mufumbo. Naye ng'ate obufumbo bw'obuwangwa oba bwe tuyita customary marriage Abaganda kangeze bayita okwanjula oba abanyankole okuhinjira ne mu nnimi enjala ze simanyi bwe babuyita naye nga mmanyi bwe njogera okwanjula asinga bakitegeera bwe bufumbo obutandikirwako nze bwe nanditandikiddeko ekika ekisooka. Obwokubiri tulina obwa church abakatuliki aba Seventh Day aba Orthodox abaki bwe bettanira abalokole bwe bettanira. Tulina obw'abasiraamu bwo bwawukana ku bwa church era bwawukanira ddala. Tulina obwa DC oba gwe tuyita Registry of Marriages obuge obw'omumateeka oli n'agenda. Ne tubeera n'obw'Abahindu abayindi naye ng'okusinga olw'okuba ffe nga Bannayuganda obw'Abayindi tetubuyingiramu nnyo kamba tunuze ku ebyo ebika 4. Nina bwe siwulidde bwe mbadde mmanyiwo obufumbo cohabiting bwe tuyita oluusi kawundo kakubye eddirisa omuntu n'abeera mu bufumbo bwe yakeera ku makya n'asiba engoye okuva ewa bazadde be ne batandikira awo ne babumalamu emyaka emingi nno n'emyaka 4. Omwami we n'afa oba omukyala we n'afa bakoze ebintu byonna ab'eŋŋanda ne bajja ne babimutwalako n'ajja mu Justice Centers Uganda ekyokulabirako kyempadde n'agamba mbadde mufumbo n'omwami wange omwami wange maze emyaka 4 tuzadde abaana baffe 10 n'omubuuza mubadde mbufumbo ki nti tumaze ffenna emyaka 4 nga kyokka kyakujuliza. Obwo ali eyo atuwuliriza oba atulaba mu mateeka si bufumbo kiba ki kyetwandiyise kweyagala bweyagazi mu mateeka tetukitwala nti nno bufumbo tebumanyikiddwa tebutongozeddwa era amateeka g'e Uganda oba obeera na mukwano gwo obeera ng'ali mu boyfriend na girlfriend tubatwala kale man friend ne woman friend engeri gye mba mukaddiye kate mukyali wagawo na baboyi. Linda mukyala Nancha etteeka terina we legalizingira bufumbo buno kusinziira ku myaka gye mumaze? Nedda nnyabo
ekyo kyekigezaako mpozi okwagala okuleetebwa mu parliament bakikubaganyako ebirowoozo nti singa abantu bamaze ebbanga bwetyo oba emyaka 5 balina intention ey'okuba nti nno babeerera ddala abafumbo wadde tebagattiddwa mu obufumbo bwe twogeddeko obumanyiddwa nti tubatwale bakkirizibwe naye tekinnaba kukkirizibwa mu mateeka g'e Uganda. Mu nsi ezimu bakikkiriza nga South Africa naye ffe wano e Uganda tetunaakola ki kukikkiriza. So bwe obufumbo bwe njogeddeko bwe tutwala nti nno obumanyikiddwa mu mateeka. Ate era obufumbo obumanyikiddwa mu mateeka bulina ebirungi bingi ebitambulirako era ebitambulira mu mateeka nti singa oba onaafudde olina right ki anti emunoonya engeri gye mbivunula olina ddembe lyo ki ng'omukyala oba nnamwandu oba ssemwandu. Abaana kale abaana bo tebayingiramu nnyo kuba mubadde bafumbo temubadde mu mateeka betteeka liba protectinga ng'abaana basigala baana. Naye gw'omwami n'omukyala bintu bingi ebiyingira waliwo ebintu byembeera mukoze mwenna njagala tubirabe. So birungi ki omuntu byafuna mu bufumbo bubumanyiddwa. Mpozi okusookera ddala obufumbo buno tubuyingiramu kuba tulaba abaana abasiba oluusi nga ne baweerezebwa mu bufumbo batandika obufumbo tebannaweza myaka 18. Obufumbo obwo buba muntu kyakkirizibwa okuba omufumbo. Omuntu yenna awezezza emyaka 18 n'okudda waggulu ate era nga yeesaliddewo tebakase mu kake ate era nga omuntu gwafumbirwa tamulinaako yadde Oluganda ate era ng'obwongo bwo bukola bulungi gwafumbirwa weerowooleza bulungi kuba waliwo oluusi abantu abamu abalina obuzibu ku bwongo bw'ogenda mu bufumbo mu kiseera ekyo ngwa obwongo bwo kitegeeza teweesalirawo bulungi kuba omuntu yeesalirawo obwongo bulina okuba buli mu mbeera ki ennungi. So tutunuulira emyaka ne bwe muba mugenze mu kyaki n'ebagatta nga mulina emyaka 17 si bufumbo ne mumala emyaka 4 mu bufumbo ne kizuulwa nti mwagattibwa nga temunnabweza myaka egyo obufumbo tukitwala nti tebwaliwo kuva mu myaka egyo gye bamaze nga bakuze basajja kubanga biba byali bifu amateeka tegatereeza kifu mu maaso gaddayo ddala ku lwekyaliwo kyakolebwa mbutuufu oba kyakolebwa mbukyamu kati tukitwala nti kyakolebwa mbukyamu era amateeka gaba tegakuyamba. Ekigendero ky'amateeka okuba nti tegakonsideringa bufumbo bwe kiba ki? Obwakyo bw'abaana bato. Kaakati etteeka lyagala okisookera ddala omuntu gwe tuyita omukulu mu Uganda yawezezza emyaka 18 n'okudda waggulu mu mateeka ye muntu gwe bakkiriza okwesalirawo. Kasita oba biro 18 oba wansi w'emyaka 18 tetukkiriza kwesalirawo ate jjukira obufumbo olina obuyingiramu nga weesaliddewo. Kakitegeeza from the beginning tewalina myaka gyesalirawo okitegeera. So ova olaba obufumbo obuba bufu tubakubiriza abantu bonna abali abalina abaana olw'okuba bafunyeyo bakangeze haja mugagga ali wali mwagala abawe ebintu mugagga wale ne muteerayo muwala wammwe atanneetuuka obufumbo obwo buba buki buba bufu. So tugenderere nnyo ensonga y'emyaka. Waliwo n'abazadde abamu abakaka abaana baabwe wadde awezezza emyaka 2 olw'ensonga ezitali zimu olw'ensonga ezitali ekyo kyekisinga n'okukulembera ne bamukako omwana afumbirwa omusajja gw'atayagala ndoza n'abasajja nabo babakako ofumbirwa abakazi batayagala olw'ensonga okuwasa manya abakyala be batayagala naye kasita oli avaayo n'akakasa nti nno ddala baamukaka bukasisi ye yeesalirawo genda n'oyo omwami oba omukyala obufumbo obwo nabo butwalibwa okuba nti nno bwali buki bwali bufu mu mateeka. Omu ku babiri bano bwaba awaakase munne era nakyo tekikkirizibwa kirina okuba nkivudde ku mutima gw'okwesalirawo. Ezo zenzimu ku nsonga nti lwakuba yakufunisizza olubuto n'olw'ensonga eyo ateekeddwa okuwasa. Akuzaddemu abalongo tebakulira bweru n'ebirala ebigwa mu kkowe. Ensonga ziizo zimanyira bulungi. Ssaalongo bw'avaayo n'annyonnyola nti wanneekakako obwo tebuba bufumbo. Talina kuba na bujulizi olumu omukwano bwe guggwawo abantu bawaayira. Kisoboka okuwaayira naye kkooti etunuulira ebintu bingi.
kasiti kisinziira ku bujulizi bw'oleese kooti bwebupimapimamu ng'eraba ddala buwera yes egenda mu maaso n'egamba ddala kituufu omuntu ono baamukaka bukasi olw'ensonga eno n'eno n'eno. Abantu abaliko ekikyamu naakula ng'obwongo tebugatta bulungi yaba talina gundi beetu ssemateeka tamuwa beetu kuba nti afumbirwa asobola okufumbirwa kubanga abantu ababeera naye be bamanyi oluusi oba naye mwennyini muba mumanyi embeera ze nti omuntu ono okimanyi nti ogoloza buli kyomuwa asobola okirya tewali walumu byagaana kitegeeza naye oluusi akola ki yetegeerera ate nabyo nabo bamanyi okugaana ssebo ne bamugamba omuntu wuuno agenda kuwase n'agaana gwe mulaba ate n'oluusi omulala n'amukkiriza so gwabakkiriza gwagenda naye gwabatagize gwe kyoli nti tomukaseeko muntu ye yeesalirewo kuba nabo aba banoonya gye bali nga ye gwayagala n'afumbirwa oba n'awasaamu oyo. Bufumbo ki obulala obutakonsideringibwa? Kakati obwo bwe bufumbo bwe njogeddeko engeri ennyingira yaabwo obuyingira otya bye tutunuulira requirements ng'ogenda okuyingira obufumbo obunaamanyibwa recognizingibwa etteeka. Kakati ekirala ky'otunuulira obufumbo buno bulimu obumu obukkiriza abaami abakyala abasukka mu omu ate mulimu obugamba muntu omu ekyo olina okkimanyi kasita omwami abeera already ng'alinayo omukyala omulala naye nga yagattibwa mu kyaki ne bw'aba oli yamukyawa atya naye nga tebannaawukana mu mateeka tebannagattululwa takkirizibwa kuyingira bufumbo bwa muntu mulala yenna lwakuba amwagadde nnyo ne bwe baba baayawukana kwe bayita okunoba omu n'anoba nga bamaze emyaka 10 naye nga kooti tebasattululanga kye tuyita divorce togenda obufumbo obulala bw'oyingiddemu bubeera bufu obeera mu bibyo ne wobuteekamu ssente mmeka ne bunyuma butya kidaala ne kinyumya kito mugole n'anyuma atya bubeera bufu so olina osooka n'osazaamu obukadde bw'olina n'olyoka otandika obupya yeeyo mu buno obufumbo bwa kyaki n'obwewa DC oba we tuyita obwa registrar ekyo tukitunuulira ennyo mu bw'obuwangwa ekisooka tutunuulira ennono z'omukyala mu buwangwa obwo bwe baba Abaganda balina ennono zaabwe bwe baba Abanyankole balina ennono zaabwe bwe baba Abatooro balina ennono zaabwe buli ggwanga n'ebyalyo kati eggwanga eryo bwe liba ligamba nti omuwala waffe okutwalibwa nti nno ayingidde obufumbo obutuufu obw'okwanjula kankozesa ekyo kuba kyemmanyi nti tukusalidde omutwalo weeguti zireete bw'oba tobireese byonna ebirala bye mukola muba mumaze budde obeera tewamusasula obeera tewawaayo omutwalo ogwo ate n'abazadde baddembe okugaana omutwalo ogwo nebagamba affe tetufaayo mugende mu maaso n'ensonga zammwe ekyo nakyo kikkirizibwa mu mateeka asamuba nti abazadde bakkiriza tekirina buzibu butwalibwa nga bufumbo ate abamu abali eyo bamanyi nti no bwe bagenda mu kyaki nga tebakoze kwanjula nti kiba kikyamu nedda kituufu nnyo osobola osalawo ogenda mu bwakyaki okwanjula n'okuleka kyaki etwalibwa nti bufumbo weebuli n'oweekoma ku bw'okwanjula nawe kitwalibwa nti nno wafumbirwa mu mateeka lwakuba ekyenjawulo ekiri mu bufumbo bw'obuwangwa omwami bumukkiriza okufuna abakyala bonna nga bw'ayagala n'ataayaaya n'akatagga bonna baayagala oba 10 oba bameka mbunaasajjalaata kiri nti bwa buwangwa obw'abasiraamu tumanyi bali strictly bameka tolina kusussa bana osobola okusobasa abakyala abasukka mu bana singa oba ng'obasobola abasukka mbana bwe mpulira obusiraamu abasoba mu bana singa oba obasobola obusiraamu balina strictly bana ate era nakyo si kyateekwa nti olina okuweza abana babagamba eddiini yaabwe bagamba kasitoba ng'osobola okubakola ki obalabirira kyenkanyi kyesimanyi obaddala kyenkanyi ani akipima nze naawe so kwega omukyala ye talina mwaganya gufuna basukka mu omu singa ababasobola era bakigobye ennaku ezo waliwo abaali bakitutte mu kooti enkulu nga bagezaako nti naffe abakyala tukkirizibwe tufune abasajja abasukka mu omu singa tuba tubasobola naye kooti yakiganye tujja kizaayo
maybe emirembe gigenda gikyuka tomanya bwe muli kizaayo osanga bali kikkiriza naye nga basobola lwaki kyekiriwo kati kitegeeza omukyala ow'e Uganda wadde oli mugagga otya omusajja omu abasajja bo bakkirizibwa mu bufumbo obumu obw'obuwangwa oba obw'omuzikiti kati obwakyaki strictly one man for one woman lubeerera wow n'ebirayiro ffe tubikuba mu kyaki wano obulungi ne mu mubi mu kiki nja kukunywererako paka lwendifa naye ate oluvannyuma simanyi bituukawo kaakati obufumbo nga tumaze okubulaba obwo obw'ebika ebyo ebiina bye nasimbyeko essira singa buba bubaddewo jjukira obwa kyaki bwe mba mwagala mugende mu maaso okubukola kyaki muyina okulanga weeks at least 3 ennaku 21 ez'omuddirimwana nga teri kirobera bufumbo bugenda mu maaso bamanyi okubuuza oluusi ki ekirobera ebimu ku birobera byebyo nga kyetulabye nti omusajja ono omukyala ono redda alinayo obufumbo alina obufumbo gyadduka osobola okugira ekirala nti oba bamukase bukasi kale ezimu ku grounds ezisobola okukola oba tannaweza myaka akyali muto zezimu ku nsonga ze baba babuuza nti kyogere oba osirikira ddala kati amba babuuza twogere ki naye nga zezimu ku nsonga ze tuba tutunuulira bw'oba omanyi nti ddala omwami ono alinayo obufumbo bwe yakola mu UK ate kati azze okukola obulala e Uganda buli obwe UK tannabusazaamu osobola okuyimuka n'okola ki n'oyogera then obujulizi buvaayo oluvannyuma ne mubuleeta ne balaba ddala oba bagende mu maaso oba tebagenda mu maaso zezimu ku nsonga ze mba mulina okuba oluusi kyaki bwe yogera nti oba alina eso tewa example oluusi ne batamanya ne basigala nga bali stranded nga beebuuza kiki kye tuyashirina okwogera wano kale mukyala Nankya naawe atulaba tugenda kuba tuwumulamu katono tukomawo n'ekitundu ekyokubiri twagala kumanya benefits ki eziri mu bufumbo buno obumanyiddwa gwe nga bulimu biki by'ofuna kuwumula mu kitundu kyakubiri ekyesawa yaffe ey'okubiri program the Springboard nze Munnasingo Mary Namirimo tuli ne mukyala Nankya ayongera otulambululira ku nsonga y'obufumbo obufumbo kyeki gw'alina bw'olimu bwekubamu tooki kuba ebika tubirabye kati ebika 5 birambirira gw'ogwawa kyoli mu bufumbo oba oli wa mukwano gwo agenda kuba atubuulira ebirungi ebiri mu kubeera omufumbo mu bufumbo obwo bwennyini obumanyiddwa etteeka vis-a-vis obufumbo buli obwaffe birungi ki ebibulimu eyanziza nnyo nnyabo kaakati lwaki abantu tubakubiriza okufumbibwa mu mateeka mu bufumbo buli bwe twogeddeko naye omanyi nga waliwo n'ababutya wadde si buli buno obw'amateeka nga n'obutali bw'amateeka ate naddala abasajja bebasinga omugamba okufumbirwa kuba bulimu obuvunaanyizibwa bungi obujja nabyo batya buvunaanyizibwa emirundi egisinga oba oluusi n'ebyokulabirako bye baba balabyeko ku bafumbo biyinza obbatiisa naye anti era ne bw'obeera mu buno obwakawundo kakubye eddirisa nabo babutya nkugambye nabo babutya n'abeerawo myaka 4 maye ogamba obw'amateeka bokka nti bwe batya nkyetegereza ku myaka 4 ali mu kwetegereza kakati lwaki twavuddeyo n'omulamwa guno olwaleero kubanga abakyala bangi n'abaami abamu naye okusinga abakyala bajja mu ofiisi yaffe okwekubira enduulu naddala baawukanye babadde mbuno obufumbo obutali bwa mateeka baawukanye naye ng'agamba na contributinga ku bintu oba twazimba ffenna namusanga talina kyalina ne twezimba ne tukuba wali amabulooka nenkola bwenti naye kati tugenda agamba siina n'ekimu kyenkola ki abamu nno ne bwaba teyakwatako kukuba bulooka oba kuyamba ku mwami naye okufumba obufumbi emmere omwami era nakyo mbadde ngenda akugamba twakola ffenna kiba kituufu nnyo era kooti singa mbwe nyogeddeyo mu kooti ekitunuulira nti yazaala abaana n'abanaazanga n'abasomba n'abatwala ku ssomero n'abatwala mu ddwaliro nga balwadde byonna kooti ebitunuulira etunuulira ebya ssente n'ebitali bya ssente naye ng'omuntu yateekamu amaanyi ge naye muba mwali muzimba buzimbi n'ogendanga ng'osupervisinga
ng'omukyala ne bwe bate walinnyayo naye n'osigala eka n'ofumbira abaana oba mubadde mukoze mwenna. Exactly. Awo amaanyi ge wateeka musinga yali wakuteekako omukozi kubikola yandimusasuddenga ssente meka naye gwe wabikoleranga bwereere. Meaning ssente wazisavinganga n'oyongerako ettoffaali mu kuzimba ennyumba. Kati lwaki baba tebabitunuulira? Muba mukoze mwenna. So mbadde ntunuulira omulamwa guno lwaki tukuleese olw'ensonga ezimu ezo nti omukyala ajja kujja kuba be basinga okujja nga bagamba twawukanye naye tukoze ffenna namusanga talina kaayina ne tuyiya kino ne tuzimba nga tulina n'emizigo tulina naye angoba n'abaana bange yafunye omulala ne waba teyafunye batera kufuna naye talina kyakola ki kyandekera nze kati ntandikirewa wuuna nkaddiyiza sikyalabikako ani agenda okuntwala oba ntandikirewa nga ne mukyala ewaabwe yavaayo oluusi bamugobye anti babadde mu kawundo oluusi abayingira mu kawundo n'ewaka batera obbagoberayo ddala. So ebirungi ebiri mu bufumbo buno obw'amateeka ekisooka ebadde nga example nga naye si gye njagala ennyo okukulembeza ey'ebintu naye ekisookera ddala companionship okubeera nti oyina munno tukitwala nti oba ofunye munno gw'oyagala si gwe bakase obukasi so omwagala naye akwagala so mwebeererawo mweyamba mwementaininga muyina abaana muzadde babe mugenda okuzaala muyina obuvunaanyizibwa okukola ki okubalabirira kati nawo tuyinawo obuzibu n'embufumbo obulala era nakyo anti naye nga yes kati tuyinawo obuzibu wano obw'abakyala bamu abalowooza nti omwami yekka yalina okulabirira amaka naye by'abantu babiri obufumbo mubukoze babiri n'olw'ensonga eyo mulina obuddukanya babiri bwe mba sisobodde kuleeta za school fees obanga omwami banga omukyala n'abamu oluusi teba bulungi na ssente nga ate omukyala yaleeta school fees omwami n'abanga ate yatetenkanya bino ebirala ebitonotono gyebiri so okusinga amateeka gayamba mu nsonga za properties. Tusooke tubeerewo tutunula wali ku nsonga y'obuvunaanyizibwa mu maka. Nti omwami bw'aba nga tasobodde okuba mu bufumbo buno kiyambako kubanga muddukanyiza wamu amaka. Obufumbo obw'akawundo kakubye eddirisa nkozesezza ekigambo ekyo butegeerekeka ne buno obw'amateeka bwe muba mutegeeraganye bulungi nga mukwatagana bulungi byonna byebimu nti obuvunaanyizibwa bwammwe mwembi omwami n'omukyala muyambagane oba muleete kyenkanyi oba buli omu kyasobola mulabe nti mutwala amaka gammwe mu maaso ekyo kyo bwe kiri naye mbadde ntunuulira ekiyinza okujja ekyenjawuloko oli mu kwogera ku bufumbo ng'omukyala n'omwami bakola waliwo omukyala akeera obukezi okulabirira awaka yaleete naye omumanyi nti anti kyeŋŋamba omulimu ogwo munene ogw'okulabirira ewaka keera ku makya zuukusa abaana banaaze bategeke batwale ku ssomero longoose ewaka kola biki gye mbadde gamba nti singa wali otaddeko omukozi wandibadde omusasula ssente mmeka so bw'oba osevinze ssente ezo omukyala ono nga yasigala ewaka n'akola emirimu egyo tukitwala nti omukyala naye akontributinga ku nkulaakulana y'amaka tetutunuulira ssente zokka si ssente zokka naye contribution y'amaanyi g'ateekamu naye yetunuulira esobola okubeera bya ssente oba ebitali bya ssente amaanyi kale abatulaba ku KTV ku screen yo nga bw'olaba enamba z'amasimu zezo k'ogenda okuyita bw'oba oyagala okubaako ky'obuuza omukugu mu nsonga zino ez'amaka n'amateeka ogenda kuyita ku nnamba ezo producer zitaddeko wali ku ddakiika 40 kasazikoonana tugenda kuba tutandika okukwata amasimu obuuze oba obeeko ne submission yo gy'okola okusinziira nga ggwe bw'onooba olabye contribution amaka mugaddukanya mwenna wembeera mu bufumbo obumanyiddwa obwo bw'amateeka ekirala kitutunulire nnyo wali ku ngabana y'ebintu ebiseera ebisinga etteeka liprotectinga litya ani kakati etteeka liprotectinga nnyo omuntu ali mu bufumbo bwe kituuka ku bintu bye mukoze waliwo abantu abamu abayingira mu bufumbo nga balina bakoladde ebintu byabwe nga yasangibwa n'ebintu bye oluusi yasangibwa n'ebintu bye ogenda omufumbirwa oba ng'ogenda omuwasa ebyo nabyo ebyo bitwalibwa nti no bya muntu oyo eyabyekolera naye byonna bye mukoledde mu bufumbo mu bbanga eryo nga mufumbiddwa mbuli obufumbo bwe twogeddeko obumu ku bwo tukitwala nti nno
omuntu asobola okuprovinga nti yacontributinga. Abantu abamu balowooza nti nno bya 50-50. Si bwe kiri nti nno kyenkanyi singa muba mutuuse kwegamba okwawukana. Tetukiwala nti nno 50-50 tetubyawukanyamu makkati. Tugabana okusinziira buli omu kye yateekako. Nze ate ateekako ssente. Kati n'owoba tewateekamu ssente naye ng'okoze ebyo bye ŋŋamba. Mubipima mutya nti kati ka 5 ne 40? Kati kooti ebigeraageranya. Omanyire emisango gyo singa muba mutuuse mu kwawukana si kubiriza bantu kwawukana naye oluusi kutera okubeerawo. So bwe kuba kutuuseewo kooti epimaapima neeraba obujulizi obuleeteddwa ono yateekako kyenkanawa. Balina bino bwe biti n'ebiti, balina amayumba g'abapangisa, balina amamotoka, balina ebintu bingi. Omukyalo ono oba omwami ono wadde teyateekako ssente directly kuba yali talina mulimu, yakolanga kyo. Kimanyi waliwo abakyala batuula ewaka obutuuzi n'atafumba, alina abakozi, naddanga mu kusiiga njala ze, kukyakala na mikwano gye. Naye ate okimanyi waliwo omukyala agenda supervising ebintu byo. Oluusi we muba muzimba afumbira abazimbye emmere, alina okunaaza abaana akeera ku makya naye wennyini n'akutegekera ekyenkya, n'ategeka abaana n'abatwala ku ssomero. Bwe balwadde bagenze ku bitanda yasula ku kitanda. Omukompeyaringa wa n'oli omukyala adde obuzzi okusiiga enjala. Tebenkana. Katula nti ne kooti eba ebitunuulira according. Twogera ku bintu awo tutunuulidde ku sayidi ya omwami byakoze. Singa mba mu bufumbo bwo bumanyiddwa obutuufu nga omwami wange talina mulimu emyaka gyonna gye tumaze nga nze ngenda n'entoba era percentage eno tubigabana nga bibadde byange. Ate lwaki olowooza tugabana eby'omusajja eby'omukazi tutabiggabana? Abanga byonna tulimaze mu bufumbo takola, talina mulimu naye nga tuli ffenna. Naye ng'akola ebirala. Kubanga abantu abamu ekibasumbuwa kulowooza nti nno contribution etegeeza ssente zokka. Kati singa nze omukyala nze mbadde nkola ng'omwami takola nga talina ssente, tutuuka okwawukana. Nzimbye enju zange ez'ekikazi nga talina kyabadde akuyambako, takuwadde wadde ku magezi nti oba tukole bwe tuti, takoze oba wadde supervision, oba tavuze kagaali kutwalayo baka boda mun'okubudaabuda ng'ova ku mulimu. Ebyo byonna tugabana stiru ebyange. Mulina okugabana naye kisinziira oluusi oyinza osanga contribution ebyo byakoze byenkanawa. Tutuuka okwawukana nga naye agamba tugabane ssebo. Mulina okugabana wakiri ne bwafuna 10% oba 20% era aba afunye. Teeka ngazibu. Ate lwaki ligabira omukyala gwe omwami n'osuubira nti ye taafune? Abatulaba ku KTV eddakiika zeezo 40 osobola okuyita ku masimu ago agateereddwawo n'osobola okuyisaawo ekibuuzo kyo oba submission yo, endowooza yo gwe nga bw'olaba ebintu bwe byanditambudde. Ebirungi tetunnabe bimalayo eby'obufumbo. Ebirungi kati olaba neekuba kutunda properties. Omu ku mmwe n'agenda mu maaso n'atunda, omwami oba omukyala n'agenda mu maaso n'atunda nga munne tamuwadde lukusa ku ebyo bye tutwala nti nno byamwebuuza. Kale sokoleke tumale ofuna ab'amasimu. Ali ku KTV. Halo KTV. Halo. Network ekyankalanamu okobera giragezaako kutereera. Bani mbuuza ekibuuzo kyange kigamba kati bwe nazaala naawe abaana nga nze abadde era pakasa babiri nengenda nentoba netuleeta emmere nengenda ewaffe tukoze babiri tukuliisa tukunywesa byonna tubikola tewali bintu byakutoba notuuka ekiseera nolaba nga nkaddiye ate on top of that kyandibadde ng'oba nakitya naye ng'ate olina mulokole nondekawo n'ofuna omuwala omupya n'oyagala ogattiwe nakyo. Ekyo amateeka gatukola gatya? Nga nawe wali mufumbo mu mateeka mu kyaki? Nze ndi mufumbo mu mateeka, nagumira ennaku byonna ne tubigumira ne tukola ffenna, then bwe twatuuka okubeera ng'ate ofunawo kasente gwe n'ofuna omuwala omupya. Kati oyagala kuwasa mupya mu bufumbo obulala, ekyamateeka ganyamba gatyanze. Kale tweyanziza ensonga yetegeerekese, ekibuuzo ky'endooza kitegeerekese bulungi. Era aba alina gaana divorce si bwe kiri?
Obafiiriza waakiri. Kaakati Hello? KTV, hello. Hello, KTV. Awewe ekitiibwa. Awewe ekitiibwa ssebo. Kaakati nkubitibwawo nga nkubidde Bukoto. Yongera ku ddoboozi ssebo tuwuliziganye. Nze Ronald nkubidde Bukoto. Ye ssebo. Kati mbadde mbooza programu kisanze egenda mu maaso. Naye ku nsonga y'abaami kubanga abaami abamu nze nkikozeeko research kubanga abaami abamu ekikyasinze obalemesa obufumbo abamu n'abakyala nabo balina engeri gye babalamu omuntu nti kati bategeera nti waliwo omwami si mufumbo naye ng'alina bye yali akoze nga ye ng'omuntu olwe abasinga baba bajja abala ebintu ebyo omwami byakoze nga ye mu maka n'atunuulira biki byakoze kati nazita ng'okufumbirwa kwe aze kufumbirwa bintu so si kufumbo butukuvu abantu ng'abo muboogerako ki agenda kubaako ddamu ssebo webale kubeera ku KTV. Halo KTV. Omulala ali ku ssimu. Halo. 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 KTV, halo. Wasize otya? Gye ndi ssebo wasize otya ssebo? Amanya ne gy'osinzidde yongerako ku ddoboozi tukuwulire ssebo. Mary. Halo. Amanya Mary Shooter. Ye ssebo. Mbadde mbuuza. Kati omukazi yeesinga aba n'ebintu bye. Wanje? Singa omukazi aba n'ebintu bye. Nga nawe nniibya kika tulina bbiri mwana katiibwa. Nga buli omu mwafumbiriganwa alina ebibye oba nga buli omu akoze ebibye ebbanga lye mumaze mu bufumbo? Nga buli omu akoze ebibye. Mulina bigabana mutya buli omu atwala ebibye. Kale olw'obudde ndowooza katugende n'abo mbadde nsaba oyanukula abo ebibuuzo byabwe bibadde birambulukufu bulungi. Yenyaba. Ababuuza ebibuuzo mwebale nnyo kantandike yasembyeyo kale. Kakati mbufumbo musobola okusalawo ne mugamba nti buli omu ebintu byakola bibeere bibye. Ne mukola n'obuwandiike. Ng'era bw'ogula emmotoka eri mu mannya go. Bw'ogula epuloti yo eri mu mannya go. Muyinza n'okiteeka mu buwandiike nti mu bufumbo buno buli omu ekintu kyakola kikye. Ne mutabonaabona nga mutuuse okuwawukana singa muba musazeewo. Singa akaseera ako katuuka. Tetwagala bantu kubeera nga baawukana naye oluusi tekyewalika. Ate mu mateeka tutunuulira ebintu tozuuka buzuukusi kumakya n'ogamba nti zoono mukooye ngenze mu kooti twawukane nedda. Tulina bye tutunuulira ensonga era waliwo kooti lwejja okugaana okubaawula. Olina obba bw'ogamba nti nno muwenzi bano obujulizi. Bw'ogamba nti nno ankuba ntulugunya abeera n'obujulizi. So si buli nti yonna mukooye nedda. Akadde kagenderedde baanukule briefly kati bwe tuba tetwasalawo nti buli omu akola ebibye. Buli omu alina byakoledde mu bbanga lye tumaze mu bufumbo tubigabana. Kati awo tubitwala nti nno byammwe bafumbo. Musooka ne mubigatta. Era tukitwala contribution kiri kye naggambye. Buli omu ne tunuulira contribution gye yateeka ku ekyo ekintu. Kati mpozi kye tubakubiriza abatali bafumbo kambayambire wano. Abatali bafumbo abali kawundo kakubye eddirisa. Bwe mugula poloti kuba abakyala babeerayo oba abaami babeerayo. N'akuŋŋaanya ssente ze bulungi n'aziwa oluusi omwami genda ogule poloti. Omwami akoma agitadde mu linnya ly'eki
yekka kati gwe omukyala w'ogiroga twagigula babiri nateekako contribution tukubuuza ki ekikakasa oba oluusi ne mugenda na babiri ogigula n'alaga mwami Kisuule aguze gweomukyala ogenda kubeera eno wansi kuba baddewo ogambe nange nateekako ekitegeeza ebintu ebigabanibwa abafumbo byebyo ebiri mu mannya gaabwe bombi ne bwe babeera tebali mu mannya gaabwe babiri naye kiri nti babifunye embufumbo obwo oli n'asobola okulaga contribution ye ku property ettaffaali lyo libadde ludda ettaffaali lyo ku kino ekintu lyaliddawa wadde tewateekako ssente naye oyinza obba wakola ekirala ku ebyo bye twogeddeko tugende ku ekibuuzo ekirala ow'ekibuuzo ekyokubiri mbwe abakyala abamu batajetinga bya bugagga ensonga lwaki okunoonyereza kwakoze abaami abamu balemererwa okuyingira obufumbo oba singa waliwo abakyala abatajetinze ebintu ebyo amagezi kiri tuyinza okubawa kati ekyo twakyogeddeko ekyo kyatwakyogeddeko ne tugaa nti ebintu by'osanga ng'omuntu yabadde yabikola dda tobirinaako sse naye oluusi abakyala abamu bakujjukujju nnyabo ayinza okugiraagira awo sabo ne wesanga ate obimuwadde naye naawe kiri eriggwe gwe olaba nti omukyala abaza bintu byo lwaki gwogenda mu maaso naye ekibuuzo ky'omukyala bamaze ebbanga mu bufumbo omwami abadde talina bwali omukazi agumidde buli kimu bafunye kasente alabye bebi yes kakati bw'abanga akyali mu bufumbo buli kuba agambye nga mufumbo nga tebannaba busaza kooti tennaba busazaamu kye tuyita divorce omwami oyo takkirizibwa genda mu maaso n'akola ki n'agattibwa mu bufumbo obulala n'omugole era bw'anaaba akikoze obufumbo obwo bulibeera bukoleddwa bujja kuba obubwo bwe buba butwalibwa nti nno bukyaliwo bubanga era bwenzi kati buno obubwo obwasangibwawo obwasooka kasabwa nti kooti tennabusa ate kooti yokka yeesazaamu obufumbo temugenda ku poliisi nti ebaawule temugenda wa LC temusobola kudda kyaki poliisi LC Justice Centers Uganda kyetusobola okukola kubayambako kutabagana mu ddiŋŋane kale siibula abatuwuliriza ababuze ebibuuzo mwebale nnyo ekitongole Justice Centers Uganda ffe wetuli okubawa obuyambi obw'enjawulo mu byamateeka wali ku kooti e Mengo si wala nnyo n'okuva wano mujja ne mutwebuuzaako nyamba y'essimu saagibadde nyamba y'essimu ey'obwereere tugirina era musobola ogikubako eri 08 00 emu 00 2 emu 0 kanjiddemu ogwokubiri 08 00 emu 00 2 emu 0 ey'okubiri era nayo yabwereere eri 08 00 emu 00-225 kanjiddemu ogwokubiri katono nnyo 08 00 emu 00-225 akadde katuweddeko tukweyanziza nnyo budde bw'otuwadde